omusango bwe gutwe guba gusse Hajji mu bitugeze bizuuliddwa byonna ebyaddala Hajji yatulimba yatufera nga byaddala yakwata omwana kuba kisoboka batira bibonerezo biba bitya ekibonerezo kyakufa ekibonerezo kyakufa kufa kyakufa kati mu mbeera eno wetuli singa nzuula nga zuula alina emisango essaawa eno nga naye alina emisango gyatambuza mukazi wattu nzikirizibwa nange omuggulako ejange eno era ne bamunona ne bamutwala mu kkomera omuntu enna olina eddembe ngamba singa mba n'emisango kuzuula santi olina eddembe lyokola oba oyinza okugamba bakitematema batya Hajjati yali yafumba bifumbe byonna n'obujulizi ne buvaayo Hajjati zuula nga yafumba bifumbe singa kikola ki olwo kiba kitya eri zuula nga ye tewali kibaawo kubanga zuula nga bwe tugambye zuula si ye yawaaba state yewaaba state ogenda ogamba nti ejewaaba omusango kale bweba ezuula nti yalimba state yagimisleading kakati obulimba obwo kose okulimba musango okujingajinga ebiwandiiko musango era zuula tasobola agamba nti tusaba tumusalire emyaka 5 oba na state eyawaaba yesaba kitegera bulungi naye state ng'ekozesa obujulizi zuula bwaba abajulizi nga zuula ekozesa abajulizi ng'abaana ofuna bulungi nnyo so naye zuula si yali nti ye kyagenda okusalawo kyekikola ki so gwogamba emanya nkugamba oli otya gy'osinziira tukyatambula n'ensonga wano mu Uganda ekiriwo nsonga za musango gwa Hajji Ali Twizire ne mukyala we Nakisuyi zuula omusango guno olunaku olwaleero buli lukya tufuna ebipya buli lukya tulaba ebyewuunyisa ekyasooka okujja Hajjati kujja tunyonyola musango omwana we bwe yakwatibwa n'abaana yavaayo yakola biki buli muntu n'akwata ku mutwe abangi baakaaba abalala banyolwa tugenda okujja mu maaso ng'ebintu bitandise okukyukamu mu kukyukamu awo omusango ne gufuna sides tiimu Hajji tiimu Hajjati naye nga byonna biva ku byogeddwa okuva ewa Hajjati zuula bwe bivaayo public nefuna obwagazi mu musango guno bwe gwagala ab'amawulire ne bagufunamu obwagazi ensi nebanga ekugamba nti olwaleero tutambula tuliira ku ki zuula Hajji Ali zuula Hajji Ali era bingi bizze bikyuka mangu mangu fast forward wiiki ewedde ndooza zaali nga 3 twali mu kooti ekajjansi kitende bwe bajja yali ekooti eri mu kitundu awo ne batugamba nga 13 Novemba lwe tukomawo ate tufuluma kooti Nsereko Muhammad alayira nyina okukola tulina omukolera production warrant aleetebwa ate mu kooti esaanidde okulira omusango gwe nga bukyali munnaye tubale tuli awo nga nti tuli mu kooti eya high court wano mu kibuga Kampala essaawa zibadde 3 ze babadde batugambye omusibe alina okulabika mu kooti omusango guliwe naye bannange zuula tasaaga tiimu ya zuula yaweereza enkuba enkuba eri gye bayita vaawo mpitewo kati ekooti egende era abantu nkakasa ebitundu 80 tebisobodde kuva waka ekyo kyo oludda lwa zuula nkibawaddeko amaanyi mutusinze enkuba gye mutadde tesaaga oba Zubeeda oba ono omukyala yani wati nti naalongo kitone enkuba maama tuddamu oluddako twetonze ebyenkuba tubivuddemu naye mubadde musudde ekibuga mu nnyanja so byonna nga bimaze okuggwa Hajji aleeteddwa mu kooti mu kuleetebwa nga amaze okuleetebwa ebitambula ne bitambula byenjagala tutunuulemu omusango gutambudde gutya nabadde manyi bagenda kumuwa bail lwaki tebamuwadde bail era kati ki ekiddako era ebikoleddwa mu kooti bitegeeza ki nyina council freedom
kanso nsanyusa okulaba nange okusanga oli otowa ekitiibwa bulungi mwebale kuweereza kale sebo ensonga muganyo zitujjamu buli ssaawa muzituwa buli ssaawa era tetulina kyakukola ndowooza musango guno gugenda ku raisinga president nene nnyo kyendabye nti buli kyegukola yali manyi omusango gusinga okubeera ne public opinion ne tension mu bantu gwa presidential election gwa byabufuzi naye nga gwa president akalu kawedde waliwo awaabye nti nabbiddwa naye ne guno ndowooza gukozinze public attention nene nnyo naye nga mwebale gyonna gye mutuusaako engalo abakosefu bonna tubasabira kaakati omulabi wange ayagala kuwulira mpulidde bano abawolereza b'omwana then n'aba Hajji bali mu kooti nga balinga abakkaanya bamanyi tebalina kubaana kukkaanya kwonna ati professional nga balooya ekisooka kya bugunjufu nti looya muno ino muwa respect kuba ffe tuba mu lutalo but you have to disagree muwakana ku principles bitabo bye biba byogera muwakana kuba obutakkaanya tekujja mu buntu obutakkaanya kulina kujja mu principles oba ebyo ebyetaaga ebiba bikoze eki biteereddwawo era naye muba muwakana mukayana nti kino kirina kuba bwe kiti n'okyogerako mu ngeri gy'okisuubira gye kyali baddemu n'akyogerako mu ngeri gy'asuubira gye kirina okubeeramu then n'ateekako etteeka eri supporting ekyo kyayogera then omulamuzi n'akola ki n'asalawo so kakati kibadde kikulu nnyo nti okusinziira ku ripooti kanso gyakoze kanso nsereko nti bagenze omulamuzi kooti ebagrantinze obudde bagezeeko okukkaanya ng'okukkaanya okwo kuli oba okusaba okweyimirirwa Hajji kube mu buwandiike oba kubeere nga kwogerwa bwogerwa now okusaba beyiro engeri gye kiri nti high court yekuyinako enkizo mu high court ebiseera ebisinga omulamuzi alina discretion oba obuyinza okusalawo okuwuliriza mu bigambo oba okuteekayo obuwandiike yabusome buli omu engeri gyakutaddeyo then amala asalewo so kati ekivuddeyo kiraze nti bakkaanyiza enjuyi zombi state kuba twagamba luli nti state yekola ki yewaaba then n'abawawaabirwa bakkaanyiza baloyazi baabwe bakkaanyiza nti empoza eno ey'okusaba beyiro oba okweyimirirwa ebeere mu buwandiike so kyekibadde obuwandiike kitegeeza ki mu buwandiike nti wenyimirira mu kooti nga senga ogenda mu kooti gwe looyawo ayimuka n'ayogera ebyo byonna byayogedde yeeba empoza okusinziira ku ekyo kyaba asaba naye wetugamba nti kooti submission ezise mu buwandiike kitegeeza bye naalyogedde obwogezi nina kubiwandiika buwandiisi then nembiwa kooti yo n'ebisoma ate nayo nenziramu kaakati babadde bakkaanya ku bino ebireeteddwa olwaleero oba ebirireeterwa nga 18 babadde bakkaanya ku 18 ejja kuba nsala naye babadde bakkaanya okuva leero paka nga 18 biki ebiyinza birina okubeerawo sayidi zonna obuvunaanyizibwa bwazo bwe zirina okukola okugeza balooya ba Hajji baba nga basaba kweyimirira bakkiriza nti banga ki okusaba okwo kwe kuyina oteerebwa mu kooti ate era ne state balooyazi ba state baweebweko kopi bwe bamala obbiyitamu ne balooya ba state bafayiringe bawe kopi kooti enziramu yaabwe ate n'enziramu eyo bagiwe sayidi yaki anti state olweddamu ojjukira twagambye saawa zino okusaba defender accused yakukola omuwawaabirwa yakukola kuba yayagala ovaawa mukomera yayagala ofuna beyira naye okusaba okwo akuwaako kooti n'akuwaako naani
neyamuwaabira neyamuwaabira that is the state. Yes. Looya wa state. Oba mu lufuutifuuti abasinga naku bamuyita state oba prosecutor. Kati prosecutor naye addamu akola okuddamu kwe either agaana oba akkiriza objectinga oba nga ta objectinga, naye eyo okuddamu okwo akuwa kooti era ate era nammwe n'abawa kuganda kwe kuyimiridde ku ki. Then okuddamu okwo ate ekikolwa ekyokusatu ne gundi balooya babawawaabirwa ne baddamu okugaana kwaki kwa state nga bagezaako okulongoosa nti maybe state wano okugaana ako kwesimbye kwene ennyingo naye ennyingo eno amateeka gajogerako bweti kwagamba nga bagezaako okunyiriza okukola ki okusaba kwabwe naye nga basinziira ku ki ku objection oba ku submission ya state. Kati olumala ebyo byonna omulamuzi aba agenda sinziira ku ebyo, ono yasaba atya, ono ya objecting otyo oba yagaana atya, then ono okugaana yakuddamu atya. Kati ebyo state kati nga kangendewo omulamuzi omulamuzi babimukwasa ku olwo babimuwa nnaku nga zikyali. Anti kati olwaba olwaleero already honorable Nsenka agambye already asavinze application ye eya bail tezo okugisavinga osooka gifayiringa mu kooti kitegeeza kati omulamuzi yempa ensaba ya bail already agirina kopi ye weeri. Yes. ne bano abawadde kati obudde bulina okuba nga babukkiriziganyizzaako ddi bano we bagenda okuddamu naye tebasobola kuddiza kuddamu kwabwe looya wa saidi eri nga tebannawaako mulamuzi basooka ne bawa kooti then kooti wemala okufuna then ne bakwata kopi ne bagiwa looya waabano then era ne bafuna obudde nti enziramu ya state balooya baabano era bagenda giddamu ddi. Kati obudde obwo bwe bakanyizaako nti okuva kati paka nga 18 ebyo ebigenda okubeerawo then n'omulamuzi ajjaba afunye obudde obusoma mu byonna ebiba byamuweebwa asinziire okwo ajenga 18. Yes, aweki ensala ku bbeiro si ku musango gwonna awansala ku haja awebwa bagita bbeiro okweyimirirwa yeyimirirwa. Yes, yensala gituba tugenda omwebwe mpulira ningament bagenda kuwa ensala ninga musanga bagwanguliza okusala. Kati semateeka akkiriza omuntu nti kooti eyewuliriza omusango eba oyina enkizo owuliriza omusango semateeka emukkiriza okusaba okweyimirirwa asobole okuba nga awoza naye ng'ava bweru era okusinziira kooti ku buwaayiro bwebekoze eki bwebetaddewo obuwaayiro obwo omuntu tumukkiriza awoze ng'ava bweru naye tetujja mukkiriza kubuuka wabweru atajja kusukka Uganda tajja kuvaayo passport ye tugitutte ebintu ng'ebyo ayinza okuba bamutaddeko akasente kayina okusasula mu kooti ebintu ng'ebyo. So ebintu ebyo kooti kasita ebisaawo asabye bbeiro okweyimirwa n'abituukiriza kitegeeza kooti esobola okukkiriza. Kooti weebeera abanga waliwo okubuusabuusibwa omuntu ono ayinza okudduka omuntu ono ayinza okutataaganya obujulizi biki ebyo ate kooti eyinza okusitandinga negaana. N'ensonga endala nga famire bayinza olaba nga Hajji famire ayina nnene nnyo ng'ate badde yimiriddewo ku ye nga okubeera eri ate nga n'obujulizi oluusi tebunnalabika famire ekosebwa nnyo okusinga nga Hajji bamutadde famire eyo ate eba efuna ekyokulya. So ebintu bingi kooti byekola ki byetunuulira era ebintu ebyo muziri submission bibeeramu ebiri. Kati ono Nsereka ayinza okugamba Hajji ayina abaana bangi kakati ate state n'agamba Hajji ayina abaana bangi naye tukkiriza gavumenti eyinza okukola ki okubalabirira. So with your knowledge and experience in this business, do you think Hajji can get bail on 18 of them? No, with the knowledge and experience. Kati ekyo tosobola
anti nze ngamba gwe nga bw'okiraba Hajji wenkiraba Hajji asobola okufuna beyiro Hajji asobola obutafuna beyiro is 50-50 okusinziira omulamuzi kuba kati ssaawa zino ebyatwalibwa mu kooti fenna tetubimanyi kwegamba grounds ennyingo oli kwe yeesigamye then n'ennyingo ono kwajja okwesigamu zikubamu ebituli ono state then omulamuzi agenda zipasivinga atya mu wisdom ya kooti kati kitegeeza Hajji ekisooka ddembe lye okuba nti asaba beyiro kwezo zi capital offense anti teeka twagamba nti capital offense ebeera nnene ku kooti eya wansi naye ebeera nnomo ku kooti ya high court eya waggulu era ani badde manyi nti no offense is an offense and being it a capital offense kitegeeza yeesigala eri mu mbeera eyo machazi ogenze muki esigala ebeera mu mbeera eryo naye etteeka likuwa right okusabako era kooti kasiteba mativu kisenge beekuwadde beyiro eyo ojja kusigala ng'obukwakulizo bwekuwadde obutuukiriza kooti ekuta noba ng'osobola okuva ebweru era abakooti nti obukwakulizo obwo tojja kusobola kubutuukiriza kooti esobola okugaana obutakwasisobola nkugambye kati omulamuzi eyo obuyinza obwo discretion egenda kuba ya kooti naye nga Hajji asobola okufuna beyiro Hajji ayinza asobola obutafuna ki asobola obutafuna beyiro okay kakati bali tutambula ku madaala ga high court walina ngamba omusango guno baba guddusizza abantu bali eyo ekigo bali luddawa mu mwaka mulamba myezi emeka ebya Hajji nga biyita mu bwangu yasasudde ndowooza omusango gufunye speed n'emirala gyegiri egitambula speed naye guno tulaba gutambula speed olw'ensonga guli mu mawulire tugufollowinga abantu bagufollowinga ekyokubiri omusango guno gwafunye public interest nene abantu buli omu abawulira ayagala amanye ekikola yes kati nagamba nti luli agezaako okubanyonyola nti buli woobeera nga waliwo factors ezinfluencing obwenkanya okufunibwa ezisukka ku mateeka ekisooka ye public interest oba public opinion nti community kasita zifuna ebbugumu ly'ensonga yonna ensonga eyo etandika nayo okukola ki okufuna ebbugumu so kati omusango guno gufunye nnyo ebbugumu mu bantu so kati kitegeeza n'abagusala n'abagumanaginga nabo baki nabo bantu nabo kitegeeza hiiti eyo egenda ebakola ki yes batandika okufuna hiiti y'omusango okusinziira ku public pressure so that's why olabanga omusango era wabula nga bw'okyogedde kumanya abantu ebivume ebyevumwa ku musango guno abantu enjuyi zonna bagamba nti tojja kubaawo kyogwogerako kooti terina kyegenda gukolera kati inagujja eba eyina oguhandolinga nti atirisi bategeere Hajji afunye beyiro ekyo nakyo kiveeyo kati abantu bategeere Hajji waaba afunye beyiro tulinda kulaba obujulizi obwo bwonna obwakuŋŋaanyizibwa nga okuwulirwa kutandise abantu basigale nga balinda ki nga balinda ekyo ate nga mmanyi era omusango gumala ne gukola ki gumala ne guggwa abantu abamu bayingira mu misango gino musango guno naddala kati okutunulira nga nze oluvannyuma lw'ekizuula nti abantu bangi bali mu makomera nga baasibibwa bwereere era nga testimonies nzirina nyingi eziraga nti naddala abasajja basindikiddwa mu makomera ne basibwa nga tewali buju kuganga teyakikola naye yo kooti neemugamba wakikola yefi eno gy'olabye nti abantu bazimbidde ku busungu obwo obukadde n'olabanga bakitadde ku Hajjati olw'omulabwe batyo kati ngaani agamba nti bansibira bwereere kubanga ye kati ekyo oli okugamba nti bamusibira bwereere it is not tetujja kugamba nti tujja
tujja kukifula obvious oba overall nti buli omu ali mukomera yasibibwa ki bwereere. Oli waawulira nga yasibibwa bwereere nga high court emusalidde omusango oba kooti emusalidde omusango ng'akakasiza ddala, kisoboka okuba nga kyava ku nsonga nga bbiri. Ekisooka nti waaliwo obunafu either mu kunoonyereza ofuna bulungi oba waaliwo obunafu mu ye mu kuleeta abajulizi. Sayidi eriyo neyeteekateeka buki yeteekateeka bulungi boki batera okwogera. Kankunyumizeyo keesi emu njinyumya nnyo wano abamu ndowooza batamye n'okubatamu. Keesi emu eri Mawogole Masaka eyo munda, oli yajja n'agamba omuvubuka yali asiika capati, bamugamba nti yakutte obwana busatu, omulundi guliwo gumu, naye ate bonna teyabukolako penetration, naye mbu yagezaako bukola ki. Naye ate webamugambira abamwetodde bagamba abadde wano ng'asiika capati olunaku lulamba. Abamuvuna ne bagamba yavuddeyo teyabaddeyo, yazze n'akwata obwana. Kati mu process emu bamukwata bamuteeka ku poliisi asulayo. Oli ajja amugamba nti naye lwaki mukaayana, lwaki abasajja tubaguza ettaka? N'amugamba ettaka ffe tetutunda, nti kati ebisigadde bikole ki gw'onoomanya. Kaakati ye akuwaako ekyo nti yasibwa lwa ttaka, naye nga omusanga ate avunaanibwa gwa bwana. Kati ani avunaanyizibwa kufuna amazima gano? Yes, kuba nze oŋŋambye na raping, nze sa raping oba defilement. Kaakati nze gwe bawaabidde ne kooti ani alina okunoonya amazima? Kati oba baba bakuwaabidde state yewaaba omusango, gwe bawaabidde gwayina obuvunaanyizibwa okukola okunoonyerezaako n'onoonya obujulizi ng'oyita mu bannamateeka abo. Era ebiseera ebisinga oba toyina bannamateeka osobola okusaba naddala egyo emisango eminene egiri capital, osobola okusaba gavumenti nekuwaaki nekuwa looya, kuba ng'okuwa looya okubeera nga oli represented ddembe lyo. Kati obukugu bwa looyawo n'amaanyi gayinza okussa mu musango ogwo bwe buyinza okujjayo okulaga nti ddala ddala omusango ogwo bakulanga bwemanyi. Then state balooya baayo obukugu bwabwe n'obumalirivu bwabwe police, kubanga police byekuŋŋaanyiza ebiwa state oba DPP. So obukugu bwa police okunoonyereza n'okugjayo ebinyusi ku musango ogwo guba gukuloopeddwa nakyo kikulu nnyo okukakasa nti naawe waguzizza. So kyebulaba nkugambye obukugu bw'okunoonyereza obulungi buyinza okuleetera okukakasa omuntu ono nti yasibwa. Obunafu bw'okuleeta obujulizi obwegaana gw'omuwawaabirwa busobola okuleeta okusingisa omusango. Kati kitegeeza sayidi zonna ziba n'obuki n'obuvunaanyizibwa. Kati bwe tuba mu mbeera nga kirowoozebwa waliwo ebyawanyisigannyisizza ebibatu nti oli yataddemu akasente, ekyo kyo tetusobola kirulinga awo ate nze ndi mwavu. Kati ekyo kyo kati nga byonna ne byenjogera byonna bampa buwi budde kutambuza process, naye ng'ekituufu kiri nti baŋŋamba ogenda luzira oba ogenda kati wabanga waliwo engeri y'akasente, kubanga enguzi y'emu ku bitattanya institution. Ekyo kisoboka oli nateekamu akasente? No, enguzi it is real. That's why olaba waliwo anti-corruption unit, waliwo anti-corruption court, waliwo police enoonyereza ku nguzi, waliwo aigigi, kubanga enguzi weeki weeri. Era lwaki tugirwanyisa? Kugezaako kujjawo ekyo ky'oyogera nti enguzi eyinza osibisa omuntu ku bwereere, kubanga oli akola mu office maybe yali alina okukola police report, police report eyo n'agikola kubanga obukugu ye yaba abulina. Kyalabye gwe maanyi oba tosobola kukiraba. So kati waba yaweereddwa oba oluusi postmortem ng'eyo oba oluusi kitegeeza kigenda kukosa ebintu ebirala bingi nnyo. Lwaki? Olw'enguzi. So mu justice system
woleeta ekyenguzi senga tetukirwanyisa kisobola okuteeka abantu abo nga bw'oyogedde ne babeerawo nga basibwa ne basaavinga naye ng'oluusi kyava ku ekyo ng'obujulizi obwateekebwa mu kooti mu kubutunuulira bwali butuufu naye kyabufuula obutuufu oluusi kwali kusaamu kaki kwali kusaamu kasente. Kaakati wano ku beyiro beyiro biki Hajji singa aba aweereddwa beyiro biki bayinza okumugamba nti bino wammanga bye tusuubira nti okola ofunye beyiro biyinza kuba bitya? Ekisooka beyiro egabwa kooti esobola omugamba ateekeyo akasente aka kaashi obola abantu zamutera ateekeyo ku nkalu kooti emweyimiriridde ku ssente ku ssente bweziti kooti eyinza omugamba nti engeri gye waliwo okutya nti nno waliwo okutya nti oyinza otataganya abajulizi waliwo ebifo byotasobola kuvaamu n'ekirala kooti esobola okumugamba nti abeere nga yeeripootinga okumala ebbanga kooti lyebeesazeewo. So ebyo ebimu ku byo nti buli wajja n'alipootinga ne balaba nti ntera owulira house arrest tova waka anti ekyo kyenkugambye nti waba nti wagambye nti oyinza otataganya abajulizi bayinza okugamba kitova waka okitegeera bulungi. Kati obutava waka buba butya? Mu lujja tofuluma mu lujja ewakaawo era kitegeeza n'olujja lwo waba wakaawo wokoma efumbiro waliwo emisango mingi nnyo egy'ebyobufuzi egisalwa ne bagaba biro oli ne bamugamba tasukka Kampala. nno mulaba ali ku nnyonyi nabalaba wano kati ebyo byegambe ekiramuze ekisiga eddamuzi lukusomera Nobianili Edi Mutwe tubatadde kuganga olabira ddala kireka nabo baali babasaddeko misango gitakola ki gitaliyo n'emisango bagitadde ku Edi Mutwe nga tegiriyo mukumuta bamuta mu lukwesikwesi tokkirizibwa kufuluma wakiso ogenda olaba nga Edi Mutwe ali ku nnyonyi ate n'atabaako omusango gwakoze okubeera ku nnyonyi kooti weetaikawo obuwaayiro bwayo osobola okugenda n'ogisaba. For example yinza okugamba tolinnya nnyonyi ng'obadde mulamu naye wakati awo ng'obadde olipootinga nga we yagamba wakati awo n'ofuna obulwadde obukwetaaza okgenda wa ebweru kale ate tekikugaana genda kusaba kooti eyo yennyini lukusa ogamba olw'embeera eno eriwo oba nobaga ngenda kukola oba nobaga ngenda ekyokukola kasita kooti ekiwulira nti ddala kyetaagisa ng'ate eraba n'obujulizi eri sayidi ekuwaabira busobola nga butono esobola okukkiriza naye olina ogikakasa nti era okukola netabaako kyekola naye obadde ngamba house arrest oba kale bakugamba bagita baki ekyo bagamba okudda babeere ngodda oba ne bagamba osasuleyo akaki akasente mu kooti ak'obuliwo oba ak'obutaliwo. Waliwo situation where you can misbehave ne bakunonerawo misbehavior esooka nti senga oba oweereddwa kooti beyiro oba bondi n'ogaana okudda mu budde bwe bagambye okuddira mu kooti kitegeeza yo misbehaving moze eba contempt of court kitegeeza basobola okuissuinga arrest warrant ne bakukima. omayawo wenjagala nkugamba eyakamu Swaba Kasumba nina family yankubidde bamweyimirira n'avaayo ne bateekayo endagamuntu ne bateekayo biki n'obusendesende kale Swaba Kasumba bwe yavaayo yagaana okusasula oli yali yamusiba ne bakwatamu eyamweyimirira bwe babakwata bo ne bakwata Swaba Kasumba ne bamuzza ku kooti ne bagamba wuuno gwe mwasiba agaanye okukola ki ate kooti mbu n'esibamu ono eyamweyimirira ekyo kibeera kitya anti buli we babanga bakweyimiridde mu kooti abakweyimiridde baba betuyita abasurities be baba bakoze endagaano naki ne kooti kubeera kyobola oluusi kooti beesaba era nga beeyama nti omuntu ono tajja kukola ki nti kyonna kyemugize tajja kubula bo bali nnyo nti tajja kubula ate tujja mukubirizanga okujja muki kati wabula ne mukwata ne mubaletera engeri gye mweyama eri kooti buvunaanyizibwa bwammwe bamwe mweyama eri kooti eyo nti omuntu ono tusuubira nti ajja kuba mulungi senga aba aweereddwa beyiro
kati kitegeeza bw'aba abuze kooti ng'emwetaaga gwe yeeyama gwe tuba tumubanja bwe mukwata nze gwe mubanja ne mubaleetera anti muba mu mmanja mubaleetera kitegeeza awo oba ono ate baamukwata kati awo kitegeeza ne bannamateeka be baamukwata ne bamusiba nga bamugaba bw'ataleeta ssente ze babanja swaba kasumba tavaayo. So facts ezo sosobola ngeri gy'okinyumye kiddemu nga bwe nkikugamba kubanga tosobola kuba surety ebiseera ebisinga ne ssente oluusi kooti practically ekiri common ssente ze bamusaako zibananika kaakati okulekanga ono eyeeyimirira yeetabamuuko naye mu kibanjibwa tewali wadde kati awo kyobona kugambye facts ziba zizaaga okusooka okukolaki okusoma practically okulaba nti ddala lwaki walina okubaawo ensonga lwaki ono omwami eyeeyimirira nga bakutte omusibe eyadduka naye ali muki naye yakwatibwa waliwo era bombi baba bakwata abeeyimirira bombi bakwata yali akulembeddemu kitegeeza waliwo kubanga saa bombi bali babakwata awo twali kitadde bo bamugamba leeta ssente z'oli zetumubanja yamukwata n'amubaleetera anyway ekyo nkuwalwa kwasize na fayiro eyo kyetaaga sitoro gisoma kati kankutegeera lwaki byakuyiga ki president si eziyinza okusetingibwa omusango gwa Hajji zetulabamu era zisobola okubeera ne zisigalawo nkulazeemu kino ekyomuproducinga amangu abalala basaba ne bigaana ekisooka president omusango guno guyambye nnyo abantu okufollowinga kati ebyamateeka okuva we gwatandika kubanga obeera buli omu engeri gyagwinterpreting ate oyinza okusesanga nga guli purely legal gulimu nnyo ebyamateeka okusobola okugutegeera so kati abantu bafunye omukisa okukola ki bagwadde obudde abantu bategedde eddembe lyabwe daswa era we tubeera wano buli kyoyogerako abantu kati batandika okutegeera nti beiro nkoze erina kuba bweti nina okufuna kanso nina okukola bwenti basobola okuneeyimirira senga ntaddeyo bino so kitegeeza next time wafuna ensonga y'emu aba ayinako ku idea kyokkola abantu olw'okwagala omusango guno kibaleetedde okumanya ku bintu kati nga rape and defilement interpretation yaagwo mu kooti so luli babadde babakwata kivandulo nekyokubiri kooti zikola zitya kubanga ebiseera ebisinga abantu baffe kati saawa zino ebintu by'amateeka bali ignorant abasinga enamba esinga bali ignorant nnyo so ekintu kino wekibeerawo abajja okukyogerako ng'ate public ebadde ekipiikinze ekifollowinga tegeeza abantu batandika bali mu kiraasi basoma okugezaawe tugamba nti omuntu w'okwatibwa tonaaba kitegeeza kitandika okubikula amaaso nina gwe nabadde nkaana naye yabadde Jacob omutuuze twabadde ku TV namba nga ŋŋamba ekyuma kiri mu Uganda wano kisobola okukebera enkwaso z'omusajja okumala emyaka 10 naŋŋamba nsiba obukadde butaano ne mugamba tosiba yadde bibiri principale nga abasawo bakati ekyo tekyetaaza Looya tekyetaaza musawo wa byabuwangwa tekyetaaza ani pilot kyetaaza omukugu oyo nga musawo kati omusawo yayina otugamba nti omuntu waaba akwatiddwa okufuna obujulizi obwo kiki yalikoze kati abasawo nze mbeesinga ku ripooti gy'ozowulira advice ebadde egamba omuntu bamukebera n'omuntu okumanya nti no eyakwatidde tusobola omuturesinga omuntu ebiseera ebisinga tekiri ku budde kiri nnyo ku butanaaba kubanga kiri kyetwagala kiba eyo DNA n'enkwaso ziba zikyaliwo so kitegeeza gy'okoma okulwawo emikisa mingi nti ogenda kwoza obujulizi kati abantu baba bayiga bino ebintu buli omusango guno lwe bagugoberera kitegeeza bayiza ebintu biki bayiza ebintu bingi nti omusango gwawe baba bakukutte tambulirawo olwoperewo poliisi omusirikale ate tosooka kunaaba ojengo onyumye
ngabe bakutte bwogenda kyobulaba emisango gino oluusi gifuuka mizibu okuprovinga kubanga obujulizi obwo oluusi buba bwakola ki bwabula oba oluusi nga ekyo ekikolwa kyaliwo naye olw'okuba obujulizi bwabula kati ng'ate okuteekayo omuno suspect olina sinzira ku ki olina sinzira ku bujulizi so omusango guno tugufunemu ekyokuyiga kubanga tutandika okutegeera ngeri ki ebintu ebimu gye birina okukwatibwamu. Ekyokubiri abantu bategeera kati kooti zitambula zitya kuba abantu abasinga bamanyi emisango gigwera ku poliisi abalala badde tebamanyi nti olina okugenda ku emisango eminene nti kooti eya wansi tegiwuliriza kooti ya waggulu yekola ki yeziwuliriza kati society etandika okutambula emanyi yes then n'ekirala kyekya public opinion kubanga omusango guno gulabika gusikiriza nnyo abantu oba oliawo ne betwayiriise nti bakugu nnyo oluusi oguyingiramu gugusise nnyo emitima gy'abantu ne tutandika okugudisikasinga. Omanyi nti maama Fiina bukyanga abawo tumumanyi ye ku bawala ku baana abawala abakyala bafiirako naye this time round yagambye ayagala alabe ku musajja tagamba nti awagira nti oba omusajja yakwata abamute wabula aganedda abasajja olumu banyigirizibwa nnyo nabo bafune kugaolaba kugunwa omusango gusise buli muntu nabo bafune ku bwenkanya so ekya speed ndowooza tulina kukozesa musango guno emisango gyonna egiriyo nga gye twaliise egisikatidde kugamba okukikozesa ng'ekyokulabirako nti gyonna gisoboka najjo okukola ki kati emisango gino egitaliiko awondera emisango gino egitaliiko awondera omaye abantu bavundira mu makomera nomala emyaka 6 oba 4 tebakusaliranga okitegeera kati omuntu bwatyo bamuliyirira batya omuntu yenna tosobola kasita kiba nti waliwo suspicion n'obujulizi obwali bukwenganga naddala nga gya kapito wabula kyetusaba kuyina kubeera kati kwanguyiriza kubanga ebiseera ebisinga oba oliawo constraint ya sente budget gavumenti eraga oluusi terina sente mu budget ate nga high court ebiseera ebisinga mu mwaka eyinza okukola ku misango nga 100. Lwaki ekola ku misango 100 gyokka? Anti session zitwala esente nyingi. Session yemu bayinza giwulirizaamu emisango 10 naye oluusi eba etwalayo ka budget. Budget okufacilitatinga session ezo ezicriminal okuleeta abajulizi kubatambuza kukola ki abasirikale kubazaayo abasambuza abajulizi eba state balimba umwereta tubuuza Hajjati bamuwadde ku ssente ezimuleeta ebyo byebimu ku bibeera mubuuza Hajjati balimba anti kati tusobola kwogera ku Hajjati kubanga omusango tegunnabakola ki ati ngambira ne session ya high court omusango tebannaba gufikisinga naye nga gavumenti eba erina okuwa facilitating abajulizi kubanga baba baayo yebeewaabi eba erina obbawa sango gwayo n'okuba protectinga okubeera nti bali mu mbeera eri safe bakosebwa kubanga bwe bataba safe kitegeeza omusango gw'obwabwe guba gugenda kukola ki kufiira kufafugge. Nze president nagyendabyewo abantu gye bayogerako nti ku mulundi guno n'abasajja bavuddeyo ne beerwanako mu public ne bagala leero katuwagire ku musajja which is good kubanga eva abasajja babeera nnyo ate oba omukazi ate oba abakazi NGOs ezisinga ezizza olwa women emancipation yaliwo nga zaali zaagala nnyo tumbula eddembe lyaki naye oluusi weesanga nga ate n'abasajja ensangi zino okuba kati abakyala okukola oluusi omukyala luli yawanga respect barespectinga nga abasajja olwa class sente naye kati osanga omukyala ng'avuga Prado nga n'omwami we avuga kawundo so ebintu ebyo oluusi bireeta okunyigirizibwa omulimu omukyala afuna $2,000,000 omwami afuna 8
so kati ebyo oluusi bireetamu ezimu ku factors ezireeta omuntu oli owulira nti nkusinga olwa bino ebirala olwa property. So kati ekyo ne kireetamu okunyigirizibwa okuli psychological okutonotono oluusi okuba tekulaga naye ng'omwami ono tasobola kukola ki okugera. Yes. Kakati atugoberera tukugamba nti tutambula ffenna ina Council Freedom twogera ku nsonga ng'omusango bwe gutambudde olunaku olwaleero mu kooti wano mu kibuga Kampala wano opposite CPS we wali kooti mwe tubadde awo High Court tugutunuulira otugamba kiweereza message wansawo comment share like and subscribe okitegedde ekyo comment share and subscribe. Hajjati yali yafumba bifumbe byonna n'obujulizi ne buvaayo Hajjati zuula nga yafumba bifumbe singa kikola ki olwo kiba kitya eri zuula nga ye tewali kibaawo kubanga zuula nga bwe tugambye zuula si ye yawaaba state yewaaba state ogenda ogamba nti ejja waaba omusango kale bweba ezuula nti yalimba state yagimisleading kaakati obulimba obwo kose okulimba musango okujingajinga ebiwandiiko musango okweyita kyotali musango so omuntu yenna wabaawuliranga ebyo nga bw'obyogedde byonna ebyo wekizuuka era ani akizuula ng'abooludda luno olwa defense babikubyemu ebitoyakizuula nanti gwakizudde oba owulira ng'olina interest ewaabira zuula nga naawe ogenda omukolako ki ng'omukolako awo tabaako kyavunaanibwa kyonna mu kooti eno nga we tugambye nti state era orders ezijja against the accused person state yezisaba si zuula yazisaba era zuula tasobola agamba nti tusaba tumusalire emyaka 5 oba na state eyawaaba yesaba kitegera bulungi naye state ng'ekozesa obujulizi zuula bwaba abajulizi nga zuula ekozesa abajulizi ng'abaana onfuna bulungi nnyo so naye zuula si yali nti ye kyagenda okusalawo kyekikola ki so gw'ogamba nti zuula essaawa eno talina musango gwonna si bwe okujjako nga tufe tumuwaabidde tugambye oli awulira nga zuula alina suspicion yonna ayinza owulira nti yamukola ekintu walabye ow'ebyapa yabifunye teyabifunye yasoose kukola ki okugenda kuwaaba kwekubira nduulu kitegeeza n'oyo yenna awulira nti amuyinako obuzibu bwonna naye agenda n'akola ki era poliisi nenoonyereza ofuna bulungi kyenzudde bweraba nga waliwo enkizo yonna era emutwala mu kooti era fayiro ne bagisanctioninga naye tekijja kuva mu kikooti kikooti yennyini kugula omusango yeefuulira omwo egambe nti kaakati tuzudde watulimba kati nawe tukutta kati mu mbeera eno wetuli singa nzuula nga zuula alina emisango essaawa eno nga naye alina emisango gyatambuza mukazi wattu nzikirizibwa nange muggulako egyange eno era ne bamunona ne bamutwala mu kkomera omuntu yenna olina eddembe ngamba singa mba n'emisango ku zuula yes anti olina eddembe lyokola oba oyinza okugamba bakitemaatema batya nedda omuntu yenna oba oyina kati nga kino gye tuwulira twogera gye bamuteekako yakola kino abo balina obujulizi basobola okugulawo fayiro abantu bangi nnyo n'abali mu makomera kasita bamala okubakwata be bakozeeko biseera ebisinga nkiwulira nnyo mu bufere bw'ettaka kiri nnyo mu bufere bw'ettaka ng'oli okufera abantu ku ttaka yagufuula muki mulimu kati we bamukutte ogenda owulira gwe yaguza kapoloti nga kafu naye najja n'ateekayo muki n'ateekayo omusango we yajingirira ekyapa ekifu naye najja n'akola ki so omuntu yenna waddembe okussa ku muntu yenna amukosezza omuki omusango oba state addembe okussa omusango singa ngumuteekako for example today ne bamugaa gwe tukusindisa ekitalya naye ate the same time ate nga
wano mubalina okuwa obujulizi ate alina okubaawo bamunona ku prison bakola kibayita production warrant ajja asooka alumiriza esayidi eno addeyo awo ennembe negimuwa production warrant okujja okuva oba kyetubatukola mulaba mutya naye lwaki tuleke kooti nsuubira no sigamba kiri ŋamba abamuyinako emisango balekerawo mumwogerako balekerawo mumuwaayiriza wabula alina omusango nti Zuula yakola kino agenda amukola eki kyobala mbadde nkibuuza nti mu mateeka kikirizibwa omuntu waaba yakosa yenna oli waddemba okugulawo complaint poliisi nenoonyereza bayinza okugana nedda kasooka amale kino naawe olikola ki oba ojja kumutabula oba bayinza okugamba nti asowaaba newalaba nga waliwo obwetaavu basobola omukwata era naye n'asaba okweyimirirwakwe nekugaanibwa oba nekukkirizibwa naye nga kisoboka nga obuzi oba kisobokera ddala n'ayingira kitalyawe n'ayingira kusinziira ku bapoliisi byebekoze eki byebejjeeyo omusango bwe guti bwe guba gusse Hajji mu bitugeze bizuuliddwa byonna ebyaddala Hajji yatulimba yatufera nga byaddala yakwata omwana kuba kisoboka batira bibonerezo biba bitya ekibonerezo kyakufa ekibonerezo kyakufa kyakufa waliwo kyetuyita aggravated defilement nga bategeeza aggravated defilement nga nene nnyo ofuna bulungi sinagitegeera ennene yeriwa defilement defilement musango naye oguli nnomu naye aggravated ate oba oziza omusango nga naye oguzizza mu mbeera embi eri rwafu tugambe rwafu ng'ebyetoolodde bikireetera okuba nti ddala bibi nnyo okugeza w'obeera nga okoze defilement eri omwana ow'emyaka 14 okudda wansi eyo kisobola okukifuula aggravated okusinga ow'emyaka 15 17 ekyo kimu ekyokubiri asobola okuba nga wa 18 okudda wansi naye nga mukumudifayiringa wamusiga obulwadde kikaso kiva wadde wa 17 kiva mu defilement nekigenda muki aggravated osobola okuba nga wali custodian wa mwana oyo we yali amulabirira ali wansi wa nyumba yo yes kati ate n'omukolako obulabe kifuuka aggravated lwaki kifuuka kubanga ali mu custody yo welfare yonna eri kuggwe kyokyayo yonna eri kuggwe okitegeera bulungi ayikiriza n'omutunuza mu mbuga zaki za stand kitegeeza kiba kibi kayo ngambye ebyetoololera ku defilement naye nga bibi nnyo byebigifuula aggravated olimu okozesezza omukyala nga mukadde that is rape eyo eba rape naye omwana ono omusomesa ali mu custody yo abasomesa nno baŋŋamba yes ali mu ssomero bamuyinako obuvunaanyizibwa bamanyi okwerwana eyo nga musomesa munno muli awo bakuwa promotion yali asubira kuba ddoosi n'otafuuka naaga atwalayo ebitabo nga bw'otuukayo kubaki enduulu bali ekitali so eyo custody then tulina oluganda nti oli omwana akuyita anko omwana muganda wo ddala ddala nga luganda weeruli naye ng'ateera omusinga ki emyaka ye muto kitegeeza neeyeva mu defilement neetuuka nedda mu aggravated kati ekivubuka ekya myaka 16 bwekikwata owe-17 guba gutya ekyo-16 kivubuka kirenze kya myaka 16 oli wa 17 oba kya 15 oli wa 17 eba child sex tebeera defilement kubanga bonna baana bato kati ogugulamulwa gutya era baba baana bagenda mu kooti ekooti nebawuliriza nga abaki
abaana era bwe kuba gubasinze ne babatwala mu kkomera ly'abaana abato eba juvenile era babatwala mu gye tuyita remand homes naggulu remand home ekyaliyo gyeri ate kampiringisi nayo gyeri so babasibire mu kkomera lyaki naye omusango gwe gukwatibwa ku offense gye bayita child so kubanga oba mwana nonaaba mwana ate nga defilement tugamba omu ayina okuba nga asukka kuki munne ku myaka aba asukkulumyeko mu myaka then ono ng'ali wansi w'emyaka egyesalirawo kati omuntu ali waggulu emyaka 18 bamukwata owe18 plus no yeba rape aba defilement kati bo babakwa bituufu omuntu waliwo nasanze nabadde ku TikTok eyo olutalo ne lubalukawo kasigu nti omuntu w'emyaka 18 okwambuka okujjako ng'ogudde mu batemu ng'otambula n'ogwa mu batemu naye nti oyingidde ew'omusajja mu nnyumba ayinza okukukwata kati era oyinza okufuna obuzibu okukwatibwa okugenda okuteekebwa as rape okugenda okuteekebwawo ng'offense kitegeeza byali bisoboka ekisooka okukwatibwa kubeera nnyo common mu wars mu ntalo n'obuseera obw'obusambattuko riots what so kati ensi eno ogenda okubeerawo paka kakireza bagenda okussa mu penal code yaffe oba mu mateeka gaffe oba offenses zaffe nga kyali kibeerawo era kibeerawo era ekiyitibwa okukwata bwe buteeyagalira kati obuteeyagalira kisinziira ku bintu bingi obuteeyagalira tekitegeeza nti nkusanze njuzizza engoye force kyokka obuteeyagalira nsobola n'okugamba nti abaana bo ngenda kubawamba senga oba tokoze ki tonkoledde kino kitegeeza ekyo okikoze out of duress okakiddwa bukakibwa tukikola naye si kwe kwali badde okukola ki si kwe kwagala then waliwo kye tuyita misrepresentation oba impersonation omanyi waliwo abasawo abaganda nnyo nga bwatyo betwaliisa ab'ekifere ng'asobola okugamba omukyala nti eddagala lino olw'okuba ozze kunoonya luzaalo liina kuyita wano nze ndiseeyo so kati eyo naye eba reepu nti omusawo ono tamukutte tamukase naye amulimbye erimbye amuwuddisizza okyetegera ki bulungi then impersonation nsobola okuba ng'ekiro wakyazizza omugenyi ofuna bulungi ng'omugenyi ono asuze mu ddiiro ofuna bulungi gwe ne mukyalawo musuze mu kisenge kati n'ofuna essimu n'oleka olugi nga luggule kati omugenyi ono gwolese mu kisenge n'ayingira jjukira obudde bwakiro bwanzikiza omwami ono n'akozesa advantage eyo nebaka ne mukyalawo ng'alowooza omwami yakomyewo ofuna bulungi kitegeeza eyo nayo rape kubanga ono akikoze n'omuntu gw'abadde asuubira nti mwami nga si yeye so rape sigamba nti awo ŋŋamba eyo si rape kubanga ono aba ataddewo ng'ayagala mbanja yadde mu mutwe amanyi akikola namulala naye tafuna buzibu mba mumanyi rape kwe kutwala ebyempaka n'ofunirayo n'obuzibu rape kwe kuba nti ohavinze sex wooteyagalidde consent yo kiriza wano consent ogitaddewo olw'okuba obadde osuubira kaakati nekyo ekimu n'ekyomusawo nti okikoze olw'okuba osuubira kyaddagala oli yambuuza oba yabadde saabuziro yabadde ani ng'abuuza omwana omuwala amateeka bagakitunulemu kino akubidde munne essimu njagala kujja kulabako beekwana boyfriend and girlfriend omwana omuwala
ekisooka tukimenyewo nti omwana omuwala takkirizibwa. Tugambe omukyala kubanga waliwo abawala abatanazaala ojja kutabuka n'abawala nti baagala bayita bakyala myaka 2. Kanti tukirongoose nti otegeeza ali mu myaka egyesalirawo 18 kwambuka n'agamba nti naye kansomanyi ngenda kusulako weekend eno nga yakusaba n'okukusaba n'atuuka ewuwo bw'amala okutuuka ewuwo n'alaga nti ate yeyazze kwebakayo. Kati omukulu ono bw'amulemerako n'amulemerako n'amaliriza nga akkiriza ebareepu buganga mu mutima gwagamba nti omusajja annemeddeko nyo naye kikoze saagala. Ali teba reepu kuba ogambye amaliriza nga akkiriza. Nedda ali forced to accept enewe nti bambi nfukamidde at least genda kati ekiro kino. Eri reepu eya force etali eno gye nkunyonnyodde eya impersonation eriyo eri gye twaliise ennomu eyokkaka yo eri nti newoba mu kikolwa omuntu asigala akolaki alwana ofuna bulungi. Oluusi ebiseera ebisinga waliwo nga wakati awo nga tusoma amateeka waliwo debate eyateranga okujja nti incidences tozikole nga tutya tuyinza zinterpretinga tutya where omuntu asoose na-resistinga, that is half force, but in the due course na-consenting. Era jurisprudence asinga abamateeka agasinga gakyogerako nti time wabadde nga tayagala gye bakuzireepu ate wayagalidde era seba reepu kati tusinziira kugaana awo wenyini kankutwalewo omuntu omufunye agaana ate bannayuganda ndoza bonna babarepinga kuba bonna bagaana ebitundu 9 ku 10. Kaakati awo makkati dakiika zigenze mu 2-3 ogenda olaba anyweza gwe yabadde agaana kati naye bwagamba kale omusajja bwagaana nga embivuddemu kati circumstances endala ziba zijja kujja nti okwo kwoyogerako kwanjawulo kubanga oyo oyinza oba oyogera kugaana okwo ng'omukyala aliwo yakukyalidde wamukubidde essimu then waliwo n'ekyo kyogera nga ddala gwagenze ewuwe njagala onaze ewuwo ekyo kyo kirala circumstances ndowooza ekyo kijja kirwako nnyo kiri nti okukkiriza kuyinza okuba because factors abantu abamu ze bakkiririzaamu ensonga ziyinza okuba nga zanjawulo kakati ekyo tutankigenda tujja kutta principle eno eya rape principle yeegamba wemba saagala era n'okola penetration eyo nga saagala kitegeeza egenda kubaaki ejja kuba kati erigyo nnyonnyodde ani agiditamininga eriwalina nti half rape ono awaabye alina oleeta obujulizi akakasa atya nti nno wano half nali saagala ayinza okugamba era circumstances azinyonnyola kyekimu n'emisango gya marital rape nagyo giwa nnyo koti obuzibu kubanga omufumbo ayinza edda bavangayo nga bagamba nti nabo babakolaki babakwata era nabo ate nga ekimu ku buvunaanyizibwa obujja n'okufumbirwa ensonga ezo so kati kyabeerera nga kizibu nnyo kooti okugamba nti ate tuyinza tutya kugamba nti wakwatiddwa ng'egimu ku mirimu kubanga etteeka lya leepu lyo ligamba omuntu yenna tegeeza n'abafumbo be bataddemu kati kireeza abafumbo waavaayo n'akomplaininga but practically olw'okuba nti omuntu omufumbo kiba kibakakatako okola ensonga ezo nga kibeerera kizibu kooti kati kooti ekyo ekikola eki era marital rape teriiwo buvunaanyizibwa
oyina eddembe eryo kasita ogenda mu bufumbo gwe kasita okkiriza ogenda mu bufumbo manya ensonga ezo za emu ku cardinal principle nti you have a right to have sexual intercourse oba conjugal rights kasita okkiriza nti nyenze mu bufumbo era ekimu ku biyinza okuleeta divorce nenfayiringa divorce kwe kuba nti ensonga ezo tozimpa okiregera buloziteeka ku bbali nti nno ki bwagamba muwa ensonga nze nzimuwa kati mu kooti opuruvinga nti tebazikuwa era gwe nga gwe omukyala oleeta circumstances kubanga era eyo mu family court era nabo baba n'obukugu obusobola okuwuliriza n'onyonyola ensonga zo bwe zibeera mubeerawo mutya buli lunaku then afterwards kooti yeesobola okutegeera nti ddala kyonyonyola kituufu oba neki kubanga wemba nzifuna lwaki naalize mu kooti abantu banoonya ensonga ezibawula n'agamba kawayiriza omukazi kooti eyinza okuwa just ensala nti kubanga eyinza okuwa ensala yayo musooke muddeyo okumala emyaka 2 nga temunnayawukana era we muddayo olw'okuba omwami ategedde obuzibu bwe n'atuukiriza ogenda okulaba kooti esazizaamu ki okwawukana ebiseera ebisinga kooti weba enaasala divorce esooka nebawaayo omukisa gwaki njagala kuddayo kakati batugamba ensonga zino ziri mu kooti temuzoogerako tugenda kujagingi batuta tebamale ne batukwata era nange wemba nzoogerako nziyita bbali nyina yankubidde Nurudini bamuyita zaabike ne munne Jeni Bulya Nurudini mwensayitinza abantu kati abantu bagenze kukola ki kubuukira Hajjati nga agenze ku nassa bamwogera nnyo ku musango omugamba mbu abasajja tebafuna ki bwenkanya nembuuza omusango gwa Nurudini awo gweguliwa okugamba nti bannange kuba omusango gwa Nurudini n'abalala tugamba kooti esale mazima tetusaba kooti ku nsonga za Hajji Ali erikola okunoonyereza okukola ki okusembayo kwonna era ejjemu ebya ono mukazi akaabye kati kiba kikola kitya oba na musango kigwe Nurudini mpabulamu ekisookera ddala kituufu nti omusango guba mu kooti tebagwogerako naye ebinyusi ebyo ebigenda okukola omusango tubyewala nnyo ebinyusi ebigenda okukola omusango ogwo okutaputa ebitwaliddwa mu kooti okubitaputa naye omusango guno enzija yaagwo eri tekiniko kwegamba kyovola bagambye embeera y'omusango engeri gye gukulamu buli lunaku n'ebigwetoolodde n'engeri gye gwajjamu mu public kwegamba principe eno weesanga nti eyinzo erode yakosebwa dda bayilawo ate nga teyakosebwa mmwe Banurudini yasooka kukosebwa abakulembeze kubanga omusango guno oba yasandikira ku yaguleeta no nga tetunagenda ku yaguleeta ngenda kujjawo naye abakulembeze kasa baawulira nti omusango gugenze mu kooti bahonalebo baminisita presidential advisor baali balina okusooka okubita byonna naye the fact nti baaleeta omusango naboliza kuyingira mu bbo oli minisita anti minisita naye kooti ate yeyina obuyinza executive balamu wa executive oba cabinet akati eno ensonga ate yaki ya kooti yavunanyizibwa ku baana bwagamba omusango nga gwo kooti okuguwuliriza kitegeeza ebyabaana byonna ebitutte biba bigendagenderamu kubanga n'ekimu ku byawaabwa mwana okitegeera ekimu ku bintu byaleeta omusango guno ekibifuula defilement nti mwana era mwana kyekiri kye nagambye nti state ne DPP erina protecting abajulizi baayo so kati eyo DPP ofisi yaayo n'abajulizi beeyina omuki bali wa kooti yes so kati olw'okuba nti tubadde fed
bye bakola ne bye basalawo ate nga babireeta mu mawulire kitegeeza opinion ne comments tuba tulina okugira tusikirizibwa zikola tusikirizibwa unavoidable circumstances kugamba olaba nti empaaba y'omukyalo okujja mu mawulire okutandikira ddala obu vidiyo ezajja ez'omwana ng'agamba taata Hajji yakola bw'ati ate enkeera n'akola n'ayogera birala osindikirizibwa okubanga naawe weebuuza ebintu bingi okirowoozo kyo ku byowawulidde kuba nabyo biba bizze mu ki kubanga ebimu bye tukolako opinion tebiri mu kooti tubijja wano social media kubanga kooti tenatugambako nti kino gyekikola ki gyekiri kubanga tetunakakasa nti ddala oba amasuuka ge mugamba ddala mu kooti tegali wabula bye tufuna era byetukola ki tubijja ku public domain yes kubanga n'ababituwa era bajja ne bagamba twazudde kino ate nga si poliisi si kooti kubanga tubisangira nti ow'essuuka eyajogera ali musirikale ngendo byongeramu amaanyi oba okitegera bulungi kwongerako ne sipiika so zenowooza ensonga eno ffenna tuli mu gikwata nga wezze era buli omu agezaako gikonsuminga nga waagirabye nkutegedde tuli mu mmeka bannange mwena gye musinzira okutulaba tukugamba nze nno nyina ekibiina ku kino ekintu kyolaba nakoze ekibiina batugambye mwalya ani kati kituufu si kituufu ekyo kye bagamba olw'okuba abakazi bakola ebibiina bingi ebidduukirira omusajja ate n'abantu ne bakiwagira kubbo ate jjukira tekibangawo katoli yeebuuza amaanyi gano gavuddewa tegabaamu ssente n'ekirala nti oba mwalya lwaki ne ku nasa era ffe twagenzeeyo oba nabo baalya n'abannassa baalya tukkirize tugaane omusango guno engeri gye guli mu famire gukosezza abantu bangi gulina ebintu bingi ebiwundu bye batudde eby'abantu ab'enjawulo stories nyingi ezetoolererako naye nga mu nju eyo ez'abantu ebintu ebyo gye biri equality or equity for men kyekibiina kyaffe kye twakoze tunoonye okusinga abasajja naye ngaoli sure bakusibira bwereere ng'olina n'ekisobolo kikukakasa nti bakola ki bakusibira bwereere tuyambagane kakati ali already mukomera abantu baabwe baba bakimanyi nti munnange kyagaana buganyi batusinza ssente baayagala kutwala ttaka tuyinza okutandika okubaako wetutaggululira n'abali mu ofiisi ez'enjawulo tuyambagane era ensonga za Hajji nze sizivaako Hajji bamala kumukakasa nti Hajji yakwata bamusindike bw'aba teyakwata tuteekewo embeera batulage nga teyakwata aveeyo ali butaala si byakuba nti omukazi agenda kutunula ngaawo kaabe bukaabi owaayirize mubbe ebintu by'abasajja mu bitwale mukole bye mwagala nno kyetwagala kooti poliisi munoonyereze buli musango paka ku kinyusa ekisembayo twakoze ekibiina equality nze nkiyita equity for men muganda wange full figure kipya nnyo yaŋŋambye equality taagala kugira equality so ku namba kwendi awo ku 070 55 85 63 0701 55 85 63 ayina kyogamba Hajji nze wa Hajji ne mukomera ŋŋendayo ne mulabako Hajji ŋŋendayo mukomera ne mulabako abantu batera okuntumayo Hajji muntwayireyo nina mpadde n'edduwa twalira Hajji edduwa eno agisome era ŋŋenda kufuna obudde mbulako transport yekka essimu yange eriwa gisomere n'abantu nkusomera edduwa kakasa abantu ensonga nebakwatako nnyo oli aŋŋambye Nuruddin twalira Hajji edduwa eno eriwa nandikikulaze nti abantu ensonga zibakwatako eriwa yandinyambye nejja yino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuruddin, if possible give this message to Hajji Ali. Thanks very much. Nangamba muwasome nawe awulira byaŋŋambye la ilaha illa
anta subhanaka inna kutum minadhari warmin. Owulidde eyemu nayongerako hasbunallah wa minnal wakil. Let him be using this ayah from Surat Yasin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bw'anaaba ayina ekituufu kyonna ekinaabaawo kijja kuba kikola ki ajja muggulirawo. So obubaka bwe buti just ono omukyala wa Hadija ekakiri obubaka bwa Hajji ngenda gimuweereza edduwa mugiwulidde yeeyo. N'abalala bantumayo abatuyambako mu nsonga bwe ziti abantu balina obuzibu bwe buti osigane mugira ku 0701 55 85 63 070 55 85 63. Tukwatagane omulundi omulala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.